ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال أيضا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد قال أيضا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملين أو عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأقيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وفي رواية من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن لقيه أو من مات يشرك بالله أو يشرك به شيئا دخل النار. نعم. amatendo ga kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza Allah olw'ekyengera ky'obulamu n'obusiraamu. Mbalamira okwegendereza Allah okutegeera obunafu bwaffe ab'ebitiibwa. Tuli ebitonde ebinafu ennyo ebitasobola kubeera nti byetuusaako kintu kyonna Allah bw'aba akiganye. Mbalamira okwegendereza Allah. Tubulayo akaseera katono nnyo sinkana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala baganda bange, bamaama bange ne bataata bange abali wano ne mikwano gyange. We tugenda wawanvu weetaagisa okubeera nti you prepared for that journey. Yatugamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul hajj ng'etandika yagamba nti ya ayyuhannasu ya ayyuhannasu, yanaada abantu bonna, si bakkiriza si basiraamu, bal yakoola bantu buli muntu. Ya ayyuhannasu, abange mmwe abantu, ittaqu rabbakum, mwegendereze Allah wammwe, mutye Allah wammwe. Inna zalzalata saa'atu shay'un azim, ekijja kinene, mazima okukankanyizibwa kw'olunaku lw'enkomerero kigambo kinene. N'atubulira ebimu ku bigenda okubeerawo Allah w'ekitiibwa. Yatugamba nti yawma tarawunaha tadhharu kullu murda'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa suqara, naye nga wama hum bisuqara walakinna adhaba Allahi shadid. Yatugamba nti mutye nnyo Allah b'ebitiibwa, mwekeko olunaku omugenda osisinkana w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eddunya lwegenda okubeera nti ekwatibwa musisi, mukyala alibeera olubuto, olubuto lugenda kuvaamu, oba kyonna ekiribeera olubuto lugenda kuvaamu, oba mwezi gumu oba myezi ebiri. N'aliba alina kyakutte ajja kukiddampinga. Bw'ogenda mu tafsiri ya aya eyo mu Luzungu, Oluzungu lwe bakozesa bagamba aliba alina kyaholdinze, she will or he will dump it. Dumping means throwing something without meaning where it has fallen. Si bwe kiri? Mostly fe abasawo tukikozesa nnyo mu kusuulayo kasasiro oba tubakukozeseza mu medicine, yani mu busawo. Go and dump it. So nabwe ekiti aliba akutte kyakutte, muzadde aliba akutte omwana ajja mudampinga, ajja musuula nga tamayinize weya. Lwaki? Olunaku luzibu. Agamba nti watara nnasa suqara, ojja kulaba abantu nga bafunye hangover, nga batamiivu, naye nga wama hum bisuqara, nga tebanywedde walaki. Walakinna adhaba Allahi shadid, wabula ebibonerezo bya qiyama, embeera ya qiyama
yegenda okubeera nti ebafuula okubeera nti batamidde. Mu hadithi emu nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya mukyala we Aisha radhiyallahu anha yagamba nti yuhsharu nnasa yawma alqiyama uratan khufatan ghurla. Allahu akbar. Abantu bagenda kuzuukira, tugenda kuzuukira. Kubanga bw'ogamba abantu omuntu ayinza olowooza nti eriyo abataliffe, si bwe kiri muzeeyi. Tugenda kuzuukira ku lunaku lw'enkomerero nga uratan, tuli bwereere, naked. Noono muzeeyi taato oyo w'ekirevu ekyeru ng'oli bwereere, n'amiira oli ayambadde sitira, naked. Masoga tugamba nga bute, Abaganda mugamba mute, bukunya, buki bute. Allahu akbar. Gamba uratan nga tuli bwereere, khufatan ghurla nga teri ayambadde ngatto, basajja nga teri mutayirire. Subhanallah. Aisha radhiyallahu anha kyamusukkako nga nabbi amugambye ekigambo ekyo, namugamba nti arrijalu wannisa ba'dhuhum yanzuruna ila ba'd, nga abasajja n'abakyala nga bonna batunuulira kuweerere bwa ono, atunuulira kuweerere bw'oli. Nabbi yamugamba sallallahu alaihi wasallam ti al amru ashaddu, ensonga egenda okubeerawo embeera ya lunaku lw'enkomerero egenda kubeera nzito nga teri alina bwetaavu kutunuulira kuweerere wa mulala. Eriyo ebintu byetusoma mu tawhidi ne mu aqida naye nga tebigenda mu magezi gaffe. Kati ng'ekyo okitegedde ekyo, olunaku disitikazi waffe ow'ekitiibwa Sheikh Rumala lwagenda okujja ng'ali bute, ate yasinga obitegeera, sabe kiba Allah mutukuumire, ng'ali bwereere naye nga teri alina bwetaavu kutunuulira ku bwereere bwa Sheikh. Lwaki? likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'ni yughni, buli omu anoonya mponerawa. Olunaku lwogenda okwegomba okuwaayo switi ani mu bitabani abo abakyala, switi kiwowoolowo, sweetheart. Genda mu suratul Ma'arij, Allah atugamba nti, atugamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali anyumya ku halatu yawmul qiyama. Atugamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmaidhin bibanihi. Olunaku omushiriku, topiki yaffe gye tugenda okulaba, topiki egamba sooka okawandiike bwe tuleeta nasiha, yani mukaddima gwaffe, ensonga eziremezza abantu ku kusamira, asbabul israr ala shirk, ensonga eziremezza ku bantu, ensonga eziremezza abantu kusamira. Bashuuku ne bateekateeka duruusu ez'enjawulo mu mukono, naye ng'omuntu agamba nti ne bwe mulikola mutya sigenda kusulayo balongo, ne bwe mulikola mutya sigenda kuva kusamira, nze bwolaba nali nfudde, ng'agamba bw'ati nali nfudde. Okitegedde ekyo? Seeka ddala wuse eyanyamba ow'esseeta omushiriku, sallah mulungame omuddu oyo. Tegedde ab'ebitiibwa. Kati ng'omuntu agamba ne bw'olikola otya sisobola kuva kusamira, sobola kuva ku balongo oyo. Ensonga lwaki abantu balemedde kusamira tetugenda okulaba biidhinillah. Tuddeyo wali tumalirize nasiha yaffe tweyanjula tugende mu busomo bwaffe. Atugamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, atugamba nti yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmaidhin bibanihi. Omushiriku, mujrimu, kubanga mujrimu asookera ddala ye mushiriki, mujeemu, mushiriki, lwagenda okwegomba ku lunaku lw'enkomerero okuwaayo, yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmaidhin bibanihi. Omuddu yani omushiriku olunaku lwagenda okwegomba okuwaayo abaana be, tayi Allah bonna bookye. Abo abaana bakutwala mu kusamira ng'onoonya mwana, ku lunaku lw'enkomerero obukaawu bwalwo ojja kwegomba okubeera nti bonna abaana bookye, Allah nze mpone. Wa sahibatihi, musajja atudde wano olunaku lwogenda okwegomba okuwaayo mukyala wo, kitegedde ekyo? Oyo munyalwanda wo oyo kyotala gwe wafuna, nga weegomba okubeera nti Allah amusonseko ekyoto gwe owone. Mukyala ali emabegeyo nga weegomba okuwaayo baawo gw'okole ki? Wa sahibatihi wa akhihi, olunaku lwogenda okwegomba okuwaayo baganda bo bonna gw'owone. Wa fasilatihi allati tuwi, olunaku lwogenda okwegomba okuwaayo ab'ekika ky'embaata bonna Allah bookye, nze nkole ki? Bw'obanga Allah tebakumaze, waman fil ardi jami'an, Allah ensi yonna abantu bonna okuviira ddala ku Adamu alayhi salam paka ku muntu eyasembayo okubeera ku duniya, Allah bonna basonseko ekyoto nze mpone. Olaba olugezigezi lw'omwana Adamu, ne baataalinako obusobozi, bw'ataalinako obuyinza, abo Allah ayagala akole ki? Abookye mbu yakole ki?
kyekireetera ekyo kyekigenda omuleetera okwogera ekigambo ekyo ng'ekyoto kimutunuddemu bwe kiti. Allah agamba nti kalla nedda ssebo innaha ladha nazzaa'atan lishawa, ekyoto kyagalabu alla taziru waziratun wizra ukhra. Kitegedde eddiini yaffe teriimu mbw ate nga bali abasayidi eri abalokole n'abatali basiraamu ebo balina obulamu bwabwe. Muntu oluzaalibwa n'otuuka ku dduniya ng'okola byonna byoyagala Yesu yakufiiririra. Si bagamba joga Yesu yakola ki? Kitegedde ekyo olufa ggulu olwalufa nga agenzeewa mu busango bwaffe temuli ghishi bwetyo, temuli bufere bwe butyo. La taziru wazira alla taziru waziratun wizra ukhra, nga Allah bwatugamba mu suratul Isra. Teri mwetisi yeetikana zambi ga mulala. Kategedde ab'ebitiibwa, buli omu ogenda kusasula mazambi go. Allah yakuteekako bamalayika bakulondoola mu suratul Qaf. Allah yakyogera ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تجد بيتيبwa kati omusilamu tawangala nga atali musilamu okimanyi olikaba kulondoola. Allah atugambye nti Allah yateekateeka omuntu nga yamuteekako abasirikale, omu atudde ku ddyo omu atudde ku kkono qaid, batudde okutuula okuteetaagisa kwesesetula nti bawummulemu beekyuse. Nedda buli kyokola kyonna bakola ki? Bakiwandiika mu suratul Isra. Allah n'ayongera okuttaanya ensonga eyo ti ab'ebitiibwa tuliko kamera ezitulondoola. Bwogenda awantu mathalan kati nga wano tewali kamera, si bwe kiri? Weziri teziriiwo, si bwe kiri? Wano omuntu ebbanga lyani embeera gy'owangaliramu awantu nga tewali kamera, it is not the same way you behave nga awantu waliwo kamera. Bwogenda ku geeti y'omugagga, maka g'omugagga n'otuuka ku geeti nga waliwo kamera ekutundemu bwoti, oyinza n'okugaana okwetakula wakusiiwa, si bwe kiri? Tandika okwekombakomba nti omanyi nti eri bakulaba. Otegedde ekyo n'otambula mu mbeera eyo eraga nti eriyo abandaba. Walillahi almathalu ala, kifanyi kyawe Allah kyawaggulu yatugamba mu suratul Isra'i nti wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Buli kye bayita omuntu musiraamu si musiraamu, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, buli gwe bayita omuntu najja toli ali olubuto alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Sawa ki wallah kuba omwana omulongoofu. Buli muntu yenna Allah yamuteekako, kati mu digital era gye tulimu oyinza okinagamba nti buli muntu yenna Allah yamuteekako ka flash ka memory card akalondoola akalikodinga kyonna kyokola fi unuqihi, mu nsingo ye. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله gamba nti bagenda kajjamu nga ka recording audio ne video biwakola mu nkweko ni mu lwatu, bagenda bireeta yalqaahu manshura nga biri mu kitabo babikuwe ku mpapula nga zeegolodde bulungi. Bagambe nti iqra kitabak, byonna byewakola okuviira ddala olunaku lwafuna alama min alamati lbulugh, akabonera akalaga nti oli mukulu, olunaku lweweerooterera nvubuka ali wano omukyala ali emabega eyo, olunaku lwagenda mu nsonga omuwala, olunaku lwomera lwafuna enviiri eza black zibayita pubic hairs mu bitundu byekyama, lwe lunaku Allah lwe yakussaako karikooda, lwe lunaku Allah lwe yakussaako bamalayika bakulondoola. Allah gamba nti wanukhriju lahu yawma alqiyama kitaban yalqaahu manshura, bagenda kuleetera ebyo byonna byewakola nga biri mu kitabo, biri mu files nga zeegolodde bulungi mu kitabo kyo nga bakigudde bwe bati. Bagamba nti iqra kitabak, buli ali wano gamba nti weesomere ekitabo kyo. Kafa binafsika alyawma alayka hasiba, kikumalira gwe kennyini okwebala okwata ekitabo kyo bwoti. Walillahi almathalu ala, bakwadde fayire erimu amazambi go n'ebirungi byo, otandika okubikula. Awo nempeza emyaka 15 netandika okusaala, nensaala nga nebikkirira, nenjunga oluganda, nengenda mu ddalasa nensamira, bino byonna nebifa. Tegedde ekyo nagenda ewa mulinnya ku mbaata nga noonyayo maanyi ga kifuba abasajja, bino byonna nebikola ki? Nebifa, ne basazaamu. N'ogenda mu maaso n'osaala nga buli sola gy'osaala nfu, anti oli muki? Oli mushiriku. N'osala basazaamu, osala basazaamu, osala basazaamu, n'otula mu darus
abamukono dawa gye bateekateeka noleta Sharif n'asomesa ku nawaqidhul Islam oba ebintu ebijja omuntu mu Busiraamu n'okusamira ne bwoba ogenze wasseeko omusamize ebbanga lyamalanga agamba nti agaba oluzaalo abamushiriku nti n'okola tawuba bino byonna Allah bye yali asazizaamu n'abakola ki n'abikuddiza otegedde ekyo n'oddamu ate n'osamira otegedde ekyo kati Allah agamba nti wakafa binafsika alyawma alayka hasiba ogenda kwebala gwe kennyini bajja kulaba omusajja oba omukyala ng'amaze okwebala akwata fayiro ze akwata erigenda mu kyoto nga teryamugamba nti genda mu kyoto lwaki ekitabo kye kimulaze nti waawa wa mu kyoto Allah kyagamba nti kafa binafsika alyawma alayka hasiba kikumalira gwe kennyini okwebala ab'ebitiibwa tutenye olunaku olwo lujja essaawa yonna lwaddi Allah agamba nti innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba tululaba abantu balulaba batakkiriza abashiriku nti kiyama eri wala naye Allah agamba nti innahum yarawnahu ba'ida abantu balowooza kiyama eri wala wa narahu qariba Allah agamba nti eri karibu lwaki eri karibu kiyama etandika nakufaako omanyi lwogenda okufa abaali abatudde wano ab'ebitiibwa tekisoboka kubeera nti ffe abasadde dhuhuri tetuli mu bantu bagenda kusala asiri tekisoboka mutabuliiki kati kasitoofu bwe ppa nga kiyama etandise abo mbagyeeko ebipapula ebyo batukubira kerere ab'ebitiibwa kiyama etandika na kabuliyo tomanyi ogenda kufa ddi ainama takunu yudhirikum almaut wonna wooba oli suubira mauti okutuukako kubanga ebintu bitaano Allah yagamba teri abimanyi okujjako Allah mu suratu Luqman ng'eggwako nga tugenda mu musomo gwaffe yagamba nti inna Allaha indahu ilmu saa bino ebintu bitaano teri abimanyi okujjako Allah gamba nti inna Allaha indahu ilmu saa Allah yamanyi kiyama egenda kuyimirawo ddi the exact date and time the month and the year wa nunazzilu al-ghayth Allah yamanyi enkuba egenda kutonnya ddi mu kifo ki saawa mmeka tegedde wa ya'lam ma fil arham Allah yamanyi ekiri mu lubuto lw'omukyala agenda zaala namagoye agenda zaala balongo naye nga balina omutwe gumu Allah yasinga okumanya ffe badokita tudetectinga sex y'omwana oba ebikwatagana ku ebyo ng'awezezza myezi ena sikaani wetandikira okulaba nti eraba omwana yadde ngera kisobokera ddala okulaga omulenzi naye ng'agenda kuzaala muwala kino ojja kyogera paka Allah lwalinzijulula buli wenjogera ku mbeera efaana bweti kubanga mwe medical doctor ndi musawo twagenda ekasangati awo ku darusu emu omuwalimu waawo bamunsha Sheikh Zainuddin mbalaga buyinza bwakitiibwa Allah tuve kusamira twesigamire Allah kulla yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun aw mutawakkilun abakkiriza obwesige bwabo okwesigamira kwabwe kuba wani wa Allah omuwalimu atugamba nti omukyala yasaba Allah omwana omulenzi ntayi Allah nkusaba ompeyo omwana omuki nafuna omukyala oba kisaba oluvannyuma lw'okufuna omukyala kyala nafuna olubuto ne baweza emyezi ena olubuto ne luweza emyezi ena n'agenda mu sikaani ne bakola sikaani nga mu lubuto lw'omukyala mulimu mwana muwala yasaba ki bagenda okukola sikaani nga mulimu mwana muwala n'avaayo mu ddwaliro agamba nti ayi Allah nakusaba mwana muki Allah bino birima by'abazungu nze njagala mwana muki mulenzi Allah subhanallah myezi 5 6 7 8 9 omukyala yagenda okuzaala omwana nga mwana mulenzi subhanallah ya Allah yani ya Allah katwesigamire Allah b'ebitiibwa satugamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti wa ya'lam ma fil arham Allah yamanya ekiri mu lubuto lw'omukyala wama tadri nafsun madha taksibu ghadan teri muntu amanyi kigenda kuddako kya soka tugambe nti Allah yamanye enkuba egenda kutuukawo ddi tayib bigambo bitaano ebintu bitaano teri abimanyi okujja kaani Allah sookera ddala Allah yamanyi kiyama egenda kuyimirawo ddi ekyokubiri Allah yamanyi enkuba egenda kutonnya wana ddi twali ewaffe jinji eyo ku mukolo ogumu kakyala akashiriku salla akalungamya akakyala akakyaliyo kakyali kalamu twali ku mbaga emu
ng'enkuba abakuba natera okutuuka enkuba n'ekyankalana gamba gwe fulani genda oleete ekinu ne mu Luganda mukira ekinu kyebakola bwe bati leeta ekinu n'akwata nekino ekisekula bakitaani omusekuzo n'atandika gamba bwoti wala abategeeza kyabo omulala ne mulaba n'akwata kino ekisaanika emmere olulagala bwe bafumbisiza baluta batya siri musajja muganda esaaniko n'alikwata n'ateeka ku kiyungu awo wabweru kati embega wala egendeyo mu babira eyo mu mabira tali bantu subhanallah enkuba yali etandika wallahi Allah n'agireetera ddala nga y'amaanyi n'olusanja lwe yali atadde kunanga ne lugenda otegedde ekyo embaga emu gye twaliko era ne bakola ebyo mugende muyite jajja gundi atukolerewo embeera enkuba eyagala kubabako najja n'akola obusolosolo enkuba n'etonya manyi bagamba mwampisereeti muluddewo mumpisereeti muŋŋambanga kati kugambe ddi era nagamba wamma twakwisereeti wamma olaba bashiriku saba ebitiibwa Allah yamanyi ne bwe baloga batya wallahi nga Allah yagera nti n'okutonyera ekolaki etonya mukategedde abitiibwa nabbi yagamba nti walaw ijtamaa al umma ala an yanfauka bishaiin ensi yonna abashiriku bonna ne webeegatta nga balina amanfaa abamasaleh obulungi bwe baagala okukutuusaako tebasobola bukutuusaako kugira ngu Allah yakikuwandiikako walaks walaw ijtamaa al umma ensi yonna ne bweyeegatta abashiriku bonna ne webeegatta ala an yadhuruuka bishaiin nga baagala okukukosa tebasobola kuloga eddogo tesobola kukwata okugira ngo Allah yakuwanikako nti ligenda kukwata nze ayogera nammwe nekino nja kiteeka nnyo ku media natwale waffe Busoga Jinja bashekh nabajja eno nga ne discard waffe eyadda mu bigere by'omuwalimu ono waali Sheikh Abbas yani nga kwali nemba twale Jinja ngeri ekisajja ekishiriku bakita mudoola kubanga kyolesa obushiriku bwakyo kyovola naffe twolesa obushiriku bwakyo kyakwata Sheikh waffe omu ne kimutwala mu maka gaakyo eyo bayitayo namulesa ne kimutwala seeka yali atambula ngamba seeka sokojje ne kimutwala nekikwata mu mukono ne kimutwala ewaakyo mu ssabo subhanallah essabo lyakyo kyalizimba nga bwolaba ennyumba ne mwigaza seeka olaba awo enzija awo liziki nga kimusongera mu bibbo olaba okunyoma kwe yanyoma ba sheikh namwesikambulako nadduka n'agenda imagine okwata sheikh amutwale mu ssabo olaba okunyoma okwo ng'olumu ajja mu masijidi yaffe ey'ekukyalo n'awaayo sente n'agamba nti kati muzikutte mugamba ffe tusamira temuzikutte kanaffe olwagenda omuntu yenna ayolesa obushiriku bwe ne bw'abanga alina erinnya ly'okisiraamu tukkirizibwa mumuteeka ku muzindaalo tukigamba abasiraamu nti buli yenna eyagendako omusajja oyo tereeza enzikiriza wava mu busiraamu mukategera ab'ebitiibwa katwakola ekyo tutwala basheikh ne basomesa nekwata omuzi negamba nti buli ali wano nga yagendako ewa mudoola nebagamba nti buli ali wano nga yagendako ewa omushiriku bayita mudoola wava mu busiraamu kola tawuba nga tonnafa kitegedde ekyo ekiro ekyo amawulire negasaasaana n'atulumba ewaka n'asindika abayaaye ne batuvuma kibaki ekyo nam bwentyo nam barakallahu fi n'atulumbira yani n'atumira abayaaye ne batuvuma omwana gwe akuze wano nga tukulaba kati otandisa naawe tugamba nti tuli bashiriku subhanallah nagamba singa kale yali kumpi ne musomera aya eri mu suratu Maryam Ibrahimu alayhi salam n'abaganda naffe abasoga tulina olugero olugamba nammwe wammwe simanyi bamululina olugamba nti n'omuta akuba engoma omukulu n'akola ki mululina ewammwe eno alhaji ansekeredde agamba mukoppa lwabaganda nedda ssebo kintu yava Mbale n'asookera Busoga okutuuka wa kati mwabaakoppaani mwabaakoppa ffe abaganda bagamba n'abasoga nti n'omukulu akuba engoma omukulu omuto n'akola ki
nedda ssebo wama lugamba kyo ekitiibwa n'omuto akuba engoma omukulu nakola ki atugambye disikazi atugambye olugero lwa expiring kati waliwo olupya lugamba ki negwozadde akuba engoma nozina eyo nno aya ya Quran bagijja mu suratu Maryam nga Ibrahimu agamba taata we yali omushiriku yagamba nti ya abati inni qad jaani min alilm ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya kategeddeako yagamba taata we omushiriku ng'amukolako daawa nti inni mazima nze taata nze omwana w'omuto nze gw'ozadde inni mazima nze qala ya abat inni qad jaani min alilm nfunya irimu oba nsomya irimu ma lam yatika Allah jatakuwa fattabi'ni ahdika siratan sawiya goberera nze Allah yani Allah tata wange goberera nze nkulungamye kukuba erigendo kutuusa mu jjana mukategedde bitibwa ekyo nno ne mu ada zaffe mwekiri basiraamu abashiriku abayita abasiraamu beebuzaabuza bwebuzaabuza musajja abeera ewaka n'azala abaana babiri abaana bameka babiri nze nno bwentyo bwensomesa omusama mulama gwaffe temugwerabe tugenda kubutuukako ebyo byonna bitugasa bikulu biri mu darusu yaffe eyo azaala abaana babiri omu n'amusomesa dokita medicine akwera mulago omu n'amutwala ku mukono islamic ewa seeka diskar okitegedde ekyo n'agenda paka misiri oba Riyadh Madina n'avayo nga nayani dokita muki mu ddiini kati Dr. Muzaffaru yasoma medicine emulago najja n'agamba taata woyo omushiriku nti taata subhanallah taata woyo omushiriku tayibu ng'anywa sigala n'agamba nti taata okusinzira ku profesa fulani byatugambye va ku sigala ekiwoowolo kigenda kulwala kansa n'akwata lusigala n'alukola ki otegedde ekyo neiba najja omukyali n'agamba nti Dr. Muzaffaru yangambye nti bwesiva ku sigala ebiwoowolo bigenda kulwala kansa kyova olaba navudde kuki ani amujja kusigala dokita otegedde ekyo yamugambye eki ebiwoolo bigenda kukola ki abatakyamwita na Muzaffaru dokita yangambye mutabaniwe tuba tukyali awo ne dokita ani Ismail eyasoma aqida ne tawhid e Madina najja namugamba taata dokita oba Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili okuva e Madina bakyala mutandisa obwama naye buli wosomesa tawhidi nga bakyala batandika obwama nakugamba munnange gwe wantwalayo kati seeko olaba tetuddayo temuddayo otegedde ekyo onaze tuvuma nedda eno darus bagiyita akasuwa k'okuwona etegedde ekyo bashuuka abasomesa simanyi basomeseza bufumbo basomeseza ki wano wali okuwona. That's why I need your attention abebitiibwa mukategedde kati dokita eyagraduatinga mu tawhid na aqida wa mu sharia najja namugamba ntaata Sheikh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili omusomesa waffe Madina yatugambye nti innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna yennafa nga alina abalongo otegedde ekyo Allah agenda kumwokya va ku balongo abalongo tubajja mu nyumba tubasule gamba nti genda eri omwana muto wali olabye eki otegedde ekyo dokita byamugambye abikoze eki abikiriza oli biwoowolo kati ate ono wa tawhidi amugambye oli mwana muto wali olabye eki olowooza ffe okusamira tweyagalira naye bw'oli kula olisamira gamba bwati naffe tetubyeyagalira otegedde ekyo wajadna abaana batata ffe bali basamira tuli ku nnono ono amulabyemu amakulu ono amugamba ku ddiini yamukoze eki amuyise muki mwana muto kati mudola nangamba bwatyo wali wayita ebbanga wayitawo omwezi nga gumu ku WhatsApp group ya family brother wange ali eyo ejjinja nansindikira message muli ekigambo kino timudola agambye anoonya linnya lyo lya kubiri na kigere kyo eyo tukisime mukategedda anoonya ki linnya lyange lyakumeka na kiki na kigere kyange kiki abategeza n'ekigere wangi wenninya gwaliko tamumanyi
abebitiibwa Allah yagamba nti nabbi yagamba nti walaw ijtama al umma ala an yadhurruka bi shay'in, ensi yonna abashiriki bonna ne beegatta nga baagala kuloga baagala kutta tebasobola kutta kujjako nga Allah yakola ki? Abebitiibwa tunywere tugende mu musomo gwaffe. Amanya bamta Sharif Suleiman tibita Abu Hiba, ndi musomesa oba da'i ku media gye bayita Takabbal Media Services kwe tusomeseza, era ndi imam oba naibu imam mu masjid bayita Bilal Burrabah ebayawo Namanve Coca-Cola, behind Coca-Cola. Ndi musajja musawo ow'ekizungu nga kyensinga okwenyumirizaamu kutayirira. Naam, byebimu ku binkwatako ebyo. Nsaba kitibwa Allah ateekemu omukisa. Tayib, topiki yaffe egamba nti asbaabu al-israr ala shirk. Abebitiibwa, ensonga eziremeza abantu kukusamira. Mukawandiisaako tugenda kulaba ensonga 5 zokka insha Allah olwakadde tugende. Nsaba tuziwandiike, abasobola ozirikodinga muzirikodinge. Abebitiibwa, ensonga zino nkulu. Lwaki bashekhi buli lunaku buli kaseera buli saawa basomesa kuibwa shiriki n'obulabe n'omutawaana ogulindiridde abantu abagatta ku ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye ate abasamize beeyongera bweyongezi mu batali basiraamu n'abo abalina ebifaananyi by'obusiraamu nga baseeka Umaru, nga baddalawusi, nga basharifu ebbombo, nga bajja twagamba nti wootegeera omuntu oyo nti yani mushiriku nababanga yambadde ekitambala nga kyenyambadde oba enkofiira ng'omuwalimu gyayambadde, kasitajja ku TV n'agamba n'ayogera ku nsonga nti agimala, ng'ensonga eyo yeeyawulidde Allah yekka nti ngaba oluzaalo yaba mushiriku, nga beemikisa. Tegedde ekyo mpisaamu pasipooti, nsobola okubeera nti nziza eyabula n'ebirala, ensonga zonna nga baabaana nkyusa oluzaalo, oyo abeera muki? Abeera mushiriku. Ne bw'aba ayambadde enkofiira nga gye nyambadde ng'alina ekirevu ekiwanvu ng'ekyomuwalimu ono oba ono, ne bw'abanga asoma Qur'ani. Mukategedde ab'ebitiibwa, ate abo nno babi nnyo okusinga ate bamama fiina, sallallahu abalungamye bonna. Lwaki? Bo banna abo abantu bakozesa Qur'ani. N'ogenda ewuwe mu nsonyiwe esooke n'ensonga eno kubanga nkulu. Basiraamu baggweredde mu baseeka abo abashiriku abakubi b'ebitabo nga balowooza bagenze mu baseeka abasomi badukuya abaki abatuufu. Emunkonereko mugamba agamba audhu billahi minash shaitani, akasajja kamutwala ono omuwalimu, sajja kakuwambye ssebo. Manya akasajja tekati abakulu, okamanya akasajja katogerako kaani ako ka shaitani tekagaira ddala asomesa tawhid. Bw'olaba nga kakuwambye subhanallah ng'ogamba audhu billahi minash shaitani ng'okyusa ekifo. Mukategedde lwaki baseeka abakubi b'ebitabo babi nnyo okusinga bamama fiina n'ababafaanana? Yakozesa Qur'an, ogenda ewuwe nga yakozesa bolye nga liringa sitting room, n'oyingira nga waliwo receptionist ayambadde sitira. Tegedde ekyo nga wali ani receptionist ayaniriza abazze okubeera nti babakolako nga yambadde sitira. Qur'ani nga enyooka erumu yonna ewunyaki ewunya akawoowo, n'omugamba nti seeka waali ngamba nti aseeka badde akyasaala duha. Otegedde ekyo akyasaala ki? Salati duha. N'avayo ng'alina wano omuswaki akutte akalaadi, subhanallah subhanallah subhanallah. Tegedde ekyo yonna imaani emuluma ngamba nti kiki weesirikire ntegedde ekikuleese, tuula wali. N'atuula waatudde osangawo n'abaliwo, subhanallah. Asobola n'okugamba nti mwesegeemu eriyajja, ate ebizibu bye bingi, mwesegeemu dakika 5 eriyajja. How does it come about? Kijja kitya? Njagala kubeera nti mbabuulira abasajja abo bakozesa ki okubeera nti ate babi nnyo okusinga abashiriku bano abatali basiraamu. N'oyingira nga Qur'ani enyooka, wonna tolabawo athari yonna ya bushiriku, bal nga lumu erabikira ddala obusiraamu. Najja n'atuula mu ntebe ye, bw'akolola bwe yeesooza, bw'asoma aya za Qur'an ez'ebitege, bw'ali tadhkar, n'olabira ddala sheekh ajjudde n'agamba nti mu dakika nga 5 eriyo omusiraamu ajja ali bubi nnyo, mwesegeesega afune w'atuula. Kijja kitya? Mukitegeera ab'ebitiibwa, point eno mugyetegereze.
Allah subhanahu wa ta'ala buli kitonde kiyatonda wano ku dunia fenna abali wano tulina kibaita qarin oba omuzimu kategedde ajja tewekiibwa buli muntu azaalibwa wekiibwa Allah muteekako kye bayitaani qarin abaganda n'abasooka bagitaki omuzimu kati jjukira basheekha abo abasamiza abashiriku bakozesa majinni bakozesa ki ye kyakola ki shayatini wa majinni. It is a simple mathematics. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti dhalika man yu'azzimu sha'ira Allah fa innaha min taqwa alqulub wal aqs yenna gulumiza yenna awekitiibwa ebigambo by'owekitiibwa Allah obone bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musitula era ekyo kiraga nti atya Allah alina taqwa ate omuntu akakkanya ebigambo by'owekitiibwa Allah obonero obwe nga shayatini zimusitula sheekh kikyakola amajinni gamugamba nti gwe kyoba otukolera kintu kimu fuula Qur'ani nga ye tippiyo gye weesanguza tegedde ebitiibwa nga buli waafuna ekyetaaga ekinene ogenda emmanju ng'ayuza mu Qur'ani n'agenda ne yeesanguza muli mukono wano si mukono Naggalama kyafaayo mwakiwulira Naggalama awo waliwo omusajja ali haji sina ali haji ali hoji mumanyi ali haji yani wanji ye hija ebbiri yakola hijja tulina haji ali hoji obamanyi ani abamanyi abo ewaffe gye bali batugamba mbu ali ahaji hijja emu ali haji hijja meka ali hoji nga buli mwaka agenda wa kati oba obujulizi babujjawo obwo ya rabbi bwali hoji yagenda buli mwaka nga agenda okukola hijja kati oli ali hoji bismillah ali hoji oyo Naggalama awo yali mushiriku yali muki mushiriku n'owendejje kansoke wendejje tuddeeno okumpi owendejje yo olwakomawo mu hijja omanyi olugenda ku hijja nga Allah asimula ebyenfuna si bwe kiri olwakomawo n'azimba omuzikiti n'azimba n'essaba ezzungu lye bayitaani yekyaki essaba ezzungu yeki kubanga bye bakolera mu ssabo bye bakolera muki mu kyaki bonna nzaki bitalyani bitali Allah kati olwakomawo n'azimba essaba ezzungu lye bayita kyaki n'azimba n'omuzikiti n'akola shukuru baseeka ne bajja gamba nti haji twawulidde nti wazimbye nekyaki nti ntega wonna munna tuyinza otuukayo nga be baali abatuufu tuyinza otuuka muki ku kiyama nga baloko be baali abaki saagala kola loss I don't want loss ntega wonna munnange olaba otuukeyo nga baloko be baali abatuufu oyo mushiriku kubanga min nawaqidhu lislam al-ashara mulimu naqidhu egamba nti man lam yukaffiru almushrikina au shakki fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara muntu yenna atakafuwaza abatali basiramu oba okutankana kubuusabuusa oba okubeera nti olina okusaha kwonna kwosaha madhhabu gaabwe agakhalafa n'aga shariya okafuwala tudde Naggalama haji oyo ali hoji oyo nga buli mwaka akola hijja naye nga mushiriku bwe yatuuka mu kaseera kaako okufa n'agamba mutabani we yali asomera ku Naggalama Islamic n'amugamba nti obulwadde buntwala bulwadde bukola ki buntwala oba emmandu azaaliwa nga buntwala simanyi n'agamba nti bwe mbanga nfudde mulize nnyo ab'ebitiibwa bwe mbanga nfudde ekinnya ekyo kiraba nti nkiraba taata mukiyiwangamu omusulo buli ku makya tegedde ekyo alaamira omwana we nabbi bwali afa yali alaamira abantu be oba nabbi yalaamira ffe essala ye yali alaamira mwana we kukola ki kuyuwa musulo mu kinnya ekyo gamba nti kale taata omwana yali asomye ku Naggalama Islamic masha Allah Allah agitukuumire kati taata amala okufa omwana yeebuuza ekinnya kino taata kyayagala okubeera nti njuwamu omusulo buli ku makya what is inside there n'abikkula ku kinnya agenda okubikkula ku kinnya nga wansi yateekayo Qur'ani ene ya green zino ennene gyabadde ayiwako muki Allahu akbar bebaseeka abo bemugendamu oba bagendamu abo baddalawusi Allah abalungame
bakola contract n'amajinni ngagamba nti gwe kwata bukwasi Qur'an ogifuule kyakwesanguza kyo fe tukolere kyonna kyoyagala. Kwata Qur'an bagitungire mu ntebe gy'otuulako nga gy'otuulako bw'ogaasinga. Kwata Qur'an ogiwandisemu omusayi gwa haidh ne bakkakkanya Qur'an shayatin ne zibawanikira amadaala yani ne zibakola kyonna kye baagala n'atuuka ekiseera ng'ogenda mu ssabo lye lifaanana omuzigi ne lifaanana ruumu gamba nti mwesegeemu eri yajja. Lwaki? Shayatin yazikolera yajooga amateeka g'ekitiibwa Allah n'akkakkanya Qur'an shayatin zimukolako omukwano. It is a contract with him and shayatin. N'abeeraawo n'agamba nti kati kikyakola essabo lye welibeera around here wano abantu abasinga ndowooza babe eriyo junction webanga eriyo junction eri wano mathalan tukuleete wali wansi wali abasinga okujanduza bava wali sibwe kiri kati nasindika shayatini ze ne zigenda ne ziyimira wali mu junction okitegedde ekyo kati gwe bw'ojjanga ovudde mukono mu tawuni oba w'ovudde n'otuukaawo ogenda wa seeka fulani omusamize olutuukaawo nga shaitani zino oba shayatini zino oba amajinni gano nga gakwatagana ne kariinu yo jukira bali mu nsi y'emu. Okitegedde ekyo oviiridde gwani nze Muzaffaru nviiridde mukono kiki maanyi ga kifuba maanyi gaki buli mukyala gwenfuna akola ki agenda omwana aganye njagala mulenzi nti weesirikire nga gadduka ate okudduka kwa shayatini wako amajinni ate si kwe kwaffe genda musatu nnamo olabe owekibwa Allah amaanyi n'emisinde gya wa shayatini genda musatu nnamo owekibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'atunyumiza ku kyafaayo kya Balikis ne Sulaiman alayhi salam kubanga ab'ebitiibwa bw'onootegeera ababeeyita baseeka bakubi b'ebitabo what they use ojja kuzuukuka kubanga alhamdulillah Allah abadde asaasidde abeeyita abasiraamu nga tebakyagenda mu bamamafiina abo bagenda mu baseeka abaki abasamize. Lwaki? bambala ng'omusiraamu. Bannange rukuya asinga yeggwe gwe weesomedde rukuyawo 99% obaseeka abeeyita abakubi basoma rukuya bashiriku mukalegedde ab'ebitiibwa. Kati kikyakola Allah atulaga wali eri mu suratu Namr atugamba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti Hudhud bwe yagenda n'asanga Balikis n'abantu be nga basinza gamba nti inni wajadtu muratan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni llah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa saddahum 'ani as-sabili fahum la yahtadun. Ekinyonyi kisanga abashiriku Balikis n'abantu be nga basinza njuba balekawo Allah nekyewuunya oba nno obujulizi obulaga nti ebitonde ebisigadde byonna ng'oggyeko abantu n'amajinni biri ku tawhid bisinza Allah n'ebinyonyi. Embuzi zo z'olunda ewaka gwe omushiriku n'embaata zo zikwewunya okubeera nti olina abalongo kubanga zo nsiraamu. Kati ekinyonyi kijja ewa Sulaiman kigamba nti nsanze omukyala n'abakyala n'abantu nga basinza ki Sulaiman n'akisindika n'agamba nti idhhab bikitabi hadha faalqi ilayhim thumma tawalla anhu fanzur madha yarji'un. Twagala pointi yaffe gye twagala n'amuwandiikira ebbaluwa nga Sulaiman akoowoola Balikis ave kusamira akole ki asiramuke n'agaana n'amusindikira ebirabo amusendasenda alekera okwogera ku tawhid nga boola abaseeka abamu oba abantu abamu kasoyogera ku tawhid akuyiteewo n'agamba nti seeka tosomesa bya masabo seeka ffe wano muzikiti gwaffe tesomesaawo shiriki ojja kwawula abantu chairman musamize otegedde ekyo omugagga haja tuzimbidde omuzikiti alina abalongo atokasonogera ku balongo ng'akola ki ng'anyiiga kyova olaba neewuunyiza nnyo nsaba Allah abawe obulungi abantu b'omuzikiti guno okubeera nti muyita baseeka oba oliawo abafaanana nga Sharifa atudde mu maaso gamu. Nsaba Allah abanyweze ku tawhid era abattire ku tawhid. Kati Balikis Sulaiman amukoowoola okubeera nti adda eri tawhid yamusindikira hadiya birabo wa inni mursilatun ilayhim bihadiyya fanadhiratun bima yarji'u al-mursalin. Sulaiman agamba nti Allah agamba nti falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal. Ebirabo lwatukowa Sulaiman n'agamba Balikis oba omubaka oba ababaka be baali basindise okutwala ebirabo wa Sulaiman aleka obubakoowoola ku shiriki
yani ku tawhid ngama ati mwagala kunnimba na birabo bino afama atani Allahu khairan mimma ataakum Allah kiyampa abebyo gaga biyampa ne tawhid bisinga ebyo Sulaiman kyenjagadde mu kyekino Sulaiman jukira Allah liyamuwa obufuzi ku majinni n'ebinyonyi n'abantu n'ebirala Sulaiman n'agamba n'atuuza olukiiko lwe n'agamba nti ayyuhum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin ani asobola okundeetera namulondo ya Balikisi bw'abanga agaanye okubeera nti akola ki asiramuka ejinni eriwanika ifrit jali ki jinni gamba nti ana atika bihi qabla an taquma min maqamik ligamba nti nze ngenda kuleeta namulondo ye nga tetunnava mu lukiiko luno obanga tonnayimuka ku ntebe gy'okoze eki naye omanyi distance gye yali ejjamu entebe eyo oba namulondo eyo genda ku Google oteekewo the distance between Saba ndowooza eri Yaman paka Palestine Sulaiman gye yali the last research I did waliwo kilometers emitwalo 2 mu kitundu otegedde ekyo naye nga ejjini ligamba nti ngenda kuleeta namulondo ye nga tonnakola bwoti enaaba etuuse wano speed ogirabyeyo kati okuva wali mu senseni ejjini okudduka ogamba ono seeka ddala busoba mufaanana nti ajja ye Sharifu avidde bweyogerere maanyi gakiwatu gamusawanja otegedde ekyo kati ye nga tonnatuuka wano ejjini balimaze omugamba nti ajja ye gundi ne gundi ayagala kino ne kino gamba nti mwesegema mu dakika nga 5 eri yajja mugenda okubeerawo ngeri akonkola musajja akola ki akola si gwe fulani si gwe Muzafaru tovudde bweyogerere mwana mulesi yakutawanya nti musajja akubulira byotatekola simple mathematics amajinni ge gazze ne gakwatagana ne Karinu yo kubanga Karinu yeekumanyi otegedde ekyo Karinu kyekyo omuzimu omuntu olufa Allah bw'aba tasaasidde ne kivaayo ne kijja mujajja ayogedde taata yennyini eddoboozi lyennyini nedda eyo Karinu kuba nti Allah yakutonda nayo oba otandika okubeera ku duniya nayo eyiga embeera zo enseka zo by'osinga okwagala enjogerayo ayogera ddala nga jajja yennyini oli ali mu miggo gye yali mushiriku bali mumusiika miggo ng'ogamba mbu akomyewo amwatun ghayru ahya wama yash'uruna ayyana yub'athun Allah agamba nti bafusi balamu tebamanyi na ddi lwe bagenda kuzuukira ng'ogamba jajja akomyewo okubeera muzimu shaitan eyagala kubuza makategedde abitiibwa asbabul asral oba asbabul isral ala shirik ensonga eziremeza abantu kusamira siva ku nnono lubaala embeera gw'oli mwana muto wali olabye eki naawe olisamira mbu olikola naawe olikola ki olowooza ffe tweyagalira gwosinga haji gundi ye nga alina amasabo ye nga yabaddeyo mulumbe ye nga yabaddeyo mumalongo ye nga afulumya Allah tagaba babiri Allah agaba omu bw'ozaala omu Allah alhamdulillah bw'azaala babiri bweza ewaawa bweza owaawa ab'ebitiibwa tuva kukusamira n'okwalula abalongo Allah yagaba abaana Allah yagaba ki yagaba ababiri yagaba abasatu wayaj'alu man yasha ala qima Allah yafuula gw'aba ayagadde omugumba ensonga esooka eremeza abantu kusamira التقليد الأعمى بالآباء التقليد الأعمى بالآباء okugoberera okwaki الأعمى okwaki okwobuzibe bataata baabwe nga gwogobera bugobeezi munange lwaki osamira lwaki oyawula abalongo nti munange bana bataata ffe basamiranga wajadna abaana tuli ku nnono zabajjajja buli wamugamba kusamira nga bajjajja baffe munange batuleka ku nnono bajjajja baffe ebyo nno tebitandise kati bw'ogenda mu Quran mu suratu al-anbiya Ibrahim alayhi salam bwe yagamba ku taata we Azar aberenga ava kusamira wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala wandiika suratul anbiya kutandikira ddala ku aya 50 suratul anbiya tugambye nti esookera ddala ekiremeza abantu kusamira buli w'omugamba kusamira gamba nti jjajja waffe tuli ku nnono ye ansa yaabwe atugamba wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala suratul anbiya 50 agamba nti walaqad atayna Ibrahima rushdahu
min qabl wa kunna lahu aw wa kunna bihi alimin. Twawa Ibrahim tudde wansi idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aqifun. Ibrahim mwe yagamba kutaata we nti lwaki musamira, lwaki mwemalidde ku bino ebitasiyana ebitoogera, lwaki mwemalidde mu balongo, lwaki mwemalidde kusamira. Bamugamba wajadna abaana laha abidun. Lwaki musinza abalongo, lwaki musinza amasanamu, lwaki mwesibayirizi. Bamugamba twasanga bajjajja baffe nga balula abalongo. Otegedde ekyo? Ibrahimu alayhi salam okubalaga nti abalongo n'ebibbo n'emmandwa tezirina kye bisobola kubeera nti bikola. Wandike ddala kuva ku 51 paka wansi ojja kugenda osome, olw'obudde tugenda bimalayo byonna. Atugamba ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qaalu, Ibrahimu yabagamba ajitana, yani yabagamba qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin. Mukimanyi nti mmwe abali wakati ne bajjajja bammwe bataata bammwe muli mu bubuzo obw'olwatu, musinza mutya ebintu ebitoogera nga bwakyogera mu suratu almadha, suratu Maryam. Yagamba taata we timala ya abat lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a. Taata lwaki osinza ebitoogera, ebitawulira, ebitasobola kubeera nti bikuleetera kalungi konna. Kankubuuze gwe atudde wano omushiriku, kubanga tebabulamu. Wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushirikun, tebabulamu. Era kala abeerawo nga talina ssabo liri hissi, naye ng'alina kiyirizi kye mu nsawo oba mu jiribaabu oba mu kiwato. Alina emisipi emeka? Ng'alina emisipi emeka? Ogw'omu kikuuwo n'ogw'amu amafiina. Otegedde ekyo? Ali wano sawa kibwa Allah abeere nga taliiwo. Bw'abanga waali akole ettawuba nga tonnafa, kubanga ekijja kino tojja kisobola. Oweekitiibwa ggwe ali wano bw'obanga waali, olunaku lwe weesibayirizi, olunaku lwe waleeta abalongo n'obateeka wansi w'ekitanda, wamma olaba obulamu butereera butereezi oba bwongera kuggwawo. Waman asdaqa min Allahi qiila aw haditha. Ani ayogera amazima okusinga Allah? Yagamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Salla alungamye omukyala gwe bayita kulannama, amuzze engulu, amuzze musiramu. Wallahi kyakulabirako kinene kino kyogera ku media, olw'okubeera nti naye information ye eri kuki ku media. Yatugambye omukyala oyo Allah amulungamye amulonye era abeere nga amuzza mu musiramu gye yava. Yagamba nti badokita bamuwadde emyezi 3 okufa. Mubiraba temubiraba? Badokita bamuwa emyezi emeka? 3 afe. Bwe yali ava mu musiraamu ejjinja ewaffe wabijagaali, genda ku YouTube byonna gyebiri ebyo bijagaali. Musajja yali tanaaba nga tasenya, nga wootegeera nti bijagaali yayiseeko wano kasita olaba omugugu gw'enswera nga gwina gye gugenda bwe guti, ng'omanya bijagaali yakoze ki? Yavuganga kagaali nga tawunyawunya tanaaba. Ani yali abe ku bijagaali wano omulala ng'ogyeko nze? Muli baganda mwenna? Bwe yali atikkira kulannama obusamize ng'amutikkira emmando emitwalo 12, kubanga bijagaali yalina emmando emitwalo 10 n'emeka? Nga Allah yakkiriza nga zimusitulirako ne ku mazzi nga zimuvugira ku kaliba. Mwabiwuliranga? Ffe twabirabako. Ekyo nno nga layisi nnyo eri omukkiriza munnatawhidi. Mu suratu Naml Allah tugambye nti hudhud, yani ifrit yasitula entebe bali, yani yasitula namulondo n'egitambuza. Kati okubeera nti amajini gakuwanirira ku kaliba, tolanga layisi? Ebyo tebyewunyisa mukkiriza, ezo khurafati. Kati bijagaali bwe yatikkira kulannama nga amusikize obusamize emmando emitwalo 12, ekyewuunyisa abashiriku bakyafu, bijagaali yayita n'aba yakolondola ekikolondolwa n'akijja eri mu biwoowoolo eri n'akiwandulira kulannama twa bwati neyematta bwati nga alina musanyufu bwati n'asanyuka nnyo. N'agamba nti kati mama fiina tolina wonsingira, nze alina emmando emitwalo 10 n'emeka?
n'alangirira misana lwatu genda ku YouTube gyebiri temwasagala gamba nti seeka kati bino biri ku media n'agamba nti okuva n'olwaleero mama Fiina kati nza akulira abashiriku muki bannabyabuwangwa muki mu Uganda mpita wala balwanira bukulembeze bwa n'alangira nti okuva n'olwaleero sikyali yali ani ba Farida yali musiraamu mukyalo oyo nti okuva n'olwaleero sikyali Farida kati nze kulannama n'erinnya eddala lyeteekako Allah amukutte. Allah agamba nti waman a'rada an dhikri yenna asalawo okusamira n'ova mu busiraamu Allah bwe yakuwanga tewandikako application yonna kubukuwa fa inna lahu ma'ishatan dhanka Allah agenda kunyigisa eduniya ajja kuwangaza mulamu nga bwakanyigo uyo omukyala Allah amuwonye salla amuwonye addengu akaaba amawowolo gali mu mazzi babasabye obuwumbi yani emiliyoni 780 za miliyoni mmekezo miliyoni 708 alajana bawo abeera wano wammu wano ani oyo bawo yani Jumba yabadde naye ku kitangama nti bannange mutuyambe yakwata ku redi waayo ovote musiramu teyakoma unatandika okuvuma baseeka bawe avuma Dr. Senjala yagamba nti mwokya amasabo naffe tugenda kwokya Qur'an Allah abakutteko inna batsha rabbika la shadid olaba oyo alina emmandwa emitwalo 12 ali mu kaaba ate gwe alina kayiriza akamu yatugambye tubigobera lwaki kubanga tusomesa tawhid yatugambye mu TikTok ye natugamba nti mama Fiina yampa obutwa wallahi yabyogedde nkyalo oyo sallallahu amuwonya amudize ku busiraamu yagambye nti mama Fiina yakolaki ne twebuuza ffe bannatawhidi bannaakida nti emmando z'emitwalo 12 ne mubulamu emmando yamugamba nti tolya butwa oyo emmere erimu obutwa otegedde ekyo ne wabulawo emmando yamugamba nti ekyokunywa tokinywa kirimu obutwa kati ate gwe alina akayenje akamu alina abalonga just kabbo kamu onoomalako nga Allah aleese ekiragiro kye lwaki ova kusamira musajja gwe mukyala gwe obwana lwaki obujamuyirizi osanga abasiraamu nga batudde wano ab'ebitiibwa abayita abasiraamu toyibu sallallahu tutaasa embeera eyo nga alina akaana yazze nako wano naye nga kali muyirizi mu muziki kigwokitiibwa Allah olaba akamanyiraako ab'ebitiibwa ti Allah bannange Allah bw'anakukwatako jjakaaba ayinza obutakutta wallahi ayinza obutakutula n'akuleka ng'olaajana n'olaajana naye nga kikyayagala ayagala odde gy'ali omwenenyeze emmandwa mitwalo 12 tewali mmandwa yonna esobola mugasa kati alaajanira ffe abasiraamu nate basiraamu tumuyambe tuweze miliyoni ezo bagende bamukyusa ebiwoowoolo tonnatuuka ku sseeryo tereeza enzikirizayo togoberera baakusooka lwaki baali mu buze bwabwe tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yafalun au yamalun oli musiraamu otegedde nti abalongo bushiriku buveeko ebimbo bisuule togobeera bajjajjabo baafa bali mu migo gyabwe ensi Allah yani kabuli egenda kubeerayo si ya jjajjawo bagenda nibo banaabaziika gwe ne jjajjawo bagenda kukuba migo gijjo ne jjajja bamukuba emigo giki point eyokubiri saba ebitiibwa point etugivaako nga tugamba nti eddiini yo wa kulluhum atihi yawma alqiyamati farda ogenda kujja masoko kiballa ngoliki oli omu la ta'atu almakhluq fi ma'siyati alkhaliq qaida nabbi yagamba sallama tokkirizibwa gondera kitonde ng'ojemerani ojemera Allah wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tutihuma omuzadde bwakowoola okugenda okusamira tomugondera lwaki ntero gamba eyo gye tuwangaira mu studio eyo mutakabbala nengamba oba gye tusomesa nembagamba nti it is a simple mathematics eddoboozi zitandise okufa tugenda kumaliriza togondera muzadde ng'ojeemera Allah kubanga lwaki bw'onoosanyusa maama akuyize mu kyalo okubeera nti onaaba ku ddagala mukono eganye buli ka bizinesi k'otandikawo keekafa gamba nti wagaana okujja okulima ku bijja byali haaji jangu okuleka omuddo haaji yali agenda buli mwaka ng'agenda wa agenda e Makka jangu munange just kukulako bukuzi bwoti ofune baraka Allah gulewo mwate bwayogera Allah akoleki jangu naabe ku ddagala mwana wange
tokkirizibwa genda lwaki bw'onoogondera maama w'oyo ng'onyiiza Allah maama talina jjana maama talina ki ate Allah gw'oli mu kujeemera alina ekyoto agenda kikusonsekamu otegedde ekyo togondera muzadde kubanga bw'onoomusanyusa tagenda kuwa jjana kubanga takikola ki tagirina ate bw'onoojeemera omuzadde ng'ogondedde Allah alina ejjana agenda gikuwa point etegerekese point ey'okubiri ensonga lwaki abantu bagaanidde kusamira ey'okubiri at-ta'nu fi rububiyatihi okuwakanya obulabirizi bw'oweekitiibwa Allah okuwakanya obuki obulabirizi bw'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala at-ta'nu fi rububiyatihi okuwakanya obulabirizi bw'oweekitiibwa Allah atugamba oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku point eyo yantukoze hadith ab'ebitiibwa oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalabirira yakola ki yalabirira bw'asalawo nti leero ogenda kufuna kino wallahi teri asobola butakituusaako nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ayuha nnaas abange mmwe abantu yagamba ki abange mmwe abaki siyakoola abasiraamu yagamba nti ayuha nnaas abange mmwe abantu ittakillah mutyani mutya Allah wa ajmilu fi talab mulongoose engeri gye munoonyamu riziki yammwe oba mulongoose engeri gye mukuŋŋaanyaamu riziki yammwe kubanga lwaki fa inna nafsa kubanga omuntu lan tamuuta tasobola kufa hatta tastawfiya rizqaha okutusanga riziki Allah gye yamuwandikako ekoze eki eweddeyo fattakullah nakiddamu abaye mutya Allah mumwegendereze wa ajmilu fi talab mulongoose engeri gye mufunamu riziki yammwe nagamba nti khudhu ma halla muginoonyeze muki makubo gaki ga halal wadau ma hurima mwewalo ginoonyeza mu makubo ga haram mwewalo genda mumaseeka bakubi b'ebitabo ng'oyagala kubeera nti ofuna bakasitoma Allah be yakuwandikako nti bw'ogenda ofuna mu lunaku abavuga booda wallahi bw'ogenda ofuna mu lunaku aba booda nina mukwano gwange oyo yaŋŋamba tibaalina owa booda nga ye buli kaseera aba afuna bakasitoma omusiraamu omu n'amugamba nti kiki gwenga towummula nagamba nti anti munange mulowooza Allah yekamala mulowooza ffe tuli basiraamu n'abiikula enkofiira eno si kizida eno si sijida n'amulaga sijida ey'embuzi kubanga sijida y'omushiriku terina njawulo na sijida ya mbuzi ebeera wano otegedde ekyo muyitegedde sijida y'embuzi kwetulira bweti naye efuna sijida terina njawulo kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ba ahlul kabair abalisinkana Allah nga basiraamu naye nga bakola amazambi amanene ng'ogyeko shiriki Allah bw'aliba abasonye nga agenda basonseka ekyoto amala abajjeyo ekitegedde ekyo Allah agamba nabbi agamba nti ekyoto kigenda banuuna kibanuune naye ebifo ebyakolanga sujud tebigenda kukwatibwako ki muliro naye omushiriku ne bw'alibeera ne sijida ng'eva wano paka ku kiwoowoole eno wansi ekyoto kigenda ginuuna kubanga yasaalanga ng'enzikiriza ki nfu kati omusiraamu oyita omusiraamu mushiriko n'ababikulira bwati mulowooza tetuli basiraamu mulowooza Allah yekamala ekibuga onookimalako nga lubaala embeera nga neki nagamba kikyotegeeza n'abikula omutto wano wansi bwati nga waliwo ayatul kurusiyu seeka ddalawusi yagimuwandiikira ne wane mukono seeka nagwere Allah abeerenga mutukumire Yaman gyali kwano gwange nnyo tusomesa naye ewaffe yagenda Yemen kusoma sallah mutukumire era amukomyewo nga mulamu yaŋŋamba nti sheikh nasanze omukyala emukono ku masjidi y'omuwalimu Atiq nga bamuwadde ayatul kurusiyu ne suratul ikhlas ne falak ku kipapula ng'omushiriku amugambye nti genda ogigaaye ogenda kufuna oluzaalo yali ani wali wano njalo yo wali wano seeka eyo seeka mpadde ayatul kurusiyu akapapula kano aŋŋambye nkagaaye ngenda kufuna oluki Allahu akbar oyo mushiriku
Qur'an tujajjanja bisana kugisoma nakola ki nagikola ki jiwuliriza. Kati omushiriko nabikulaga mata naje mutuyita bashiriko eno shiriko ono siri warabu eno si Ayatul Kursi nazayo bwati mubeera omuloza Allah yekamala sagenze waseeka seka gundi ate mushiriko akamata that's why totula ati nange mpako ndabo babikola nakwata akati akali kwa Ayatul Kursi wati kanteekeyo bwedi nateekayo yali yakateekayo nafuna customer yali atuuke wali nakawa toya ne mulinnyako nafa mushiri afudde mushiri agezesa munakange sindabo babikola ki togezesa bushiriku kyala tudde mabegeyo akati oyo takakuwa mogezesa ola babikola ki ogenda kufa ngoli muki. Satugambye nti obulabirizi bwonna yani ensonga ey'okubiri etwala abantu mu shiriki obeeremeza abantu mu shiriki kubeera nti balina thiqa tebalina yaqiini babuusabuusa bawakanya nti obulabirizi bwonna buva waani wa Allah. Wallahi omushiriku tasobola kutuusaako kalungi nga Allah teyakakuwandiikako. Mu hadithi ya Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas mujiwulirize atugamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba nti yamugamba nti Abdullah ibn Abbas atugamba nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ghulam yakwata ku musajja oyo ku muvubuka oyo namugamba nti ya ghulam wange muvubuka ihfazullah yahfazuk yagamba nti inni uallimuka kalimatin ngenda kuyigirizayo ebigambo namugamba nti ihfazullah yahfazuk wekuuma amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kukumalira Allah agenda kukukuuma. Namugamba nti ihfazullah tajiduhu tujahak wekuumire ku Allah ojja musanga mu nsonga zonna nga waali mu nsonga zo zonna nga waali nga akumalira fayo. Natugamba nti idha sa'alta fas'alullah bwobanga olina obwetaavu bwonna bwosaba bwoyagala okubeera nti oyanjula eri omuntu yenna yani bwobanga olina okusaba kwonna kwosaba obwetaavu bwonna sabaani saba Allah. Ab'ebitiibwa kano kankayiseewo nako kakulu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba bakyala mu abali emabega kubanga percentage esinga okusamira bakyala olw'okwagala abaana olw'okwagala okunyweza obufumbo olw'okwagala obulungi olw'okwagala obutakugattako n'ebirala tabagattako. Yagamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tula okumaliza ne hadithi yonna kanjireete nnyinza ogyerabira. Yagamba nti yanziru rabbuna kulla layla ila as-samaa'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl au fi thuluthu al-layl al-akhar. Omulezi waffe Allah mulezi wafani Allah yani yoyo yakuteeka ekiraba mu maaso go. Ab'ebitiibwa mukimanyi nti okubeerako n'amaaso si kwe kulaba ene wammwe mukono buli bamuzibe bonna tebabeera na maaso. Temulabangayo muntu yenna ng'alina amaaso ng'agange hatta compound eyes nga bwe nnina naye nga talaba akutte ku kago bw'ati naye nga talaba naye nga ateme n'okutemya tebaliyo. Kitegeeza ki ekyo nti okubeerako n'amaaso si kwe kukola ki bakigala beeno bonna amatu gaabwe gali bwe gati bwe kiri. Ab'ebitiibwa Allah oyo yateeka okuwulira mu matuugo. Nabbi atugamba nti akka buli kiro ng'ebulayo kimu kyakusatu emmambi esale yani saawa 9:11. Oweekitiibwa Allah n'ayogera ebigambo bino bisatu buli kiro ne leero agenda kukka gamba nti man yasalni ani ansaba fastajibla mwanukule. Subhanallah ani ansaba mwanukule. Waman yad'uni ani ankowoola mbeerenga mmuwe ekyo kyayagala yani ani ansaba mmuwe kyayagala ani alina obwetaavu mmumalire. Waman yastaghfirli ani ansaba omumusonyiwa mmusonyiwe. Buli kiro Allah akolaki kati ng'ensonga zitola zitwala wa mama fiina kitegere nti Allah waffe akolaki
amugamba wekibo sallallahu alaihi wasallam bwaba agamba ono yali agamba nze naawe gamba nti weekuumire ku Allah, yani bw'oba osaba sabani saba Allah. Nagamba nti walaw ijtama al umma, kino kyenjagadde abaana ab'ebitiibwa mutusonyiwe musiriikirire. Yatugamba nti walaw ijtama al umma, ensi yonna abashiriku bonna ne beegatta nga baagala okuwa oluzaalo tebasobola ddukuwa okuggyako nga Allah yalukuwandiikako. Ebyokulabirako nga bingi mu Uganda yaffe. Fe Abasonga tulina gwe tuyita mama Kadaga, mumanyi? Mumanyi mama Kadaga, mumanyi? Ayinayo omwana batugamba abamumanyi salla mumuwe yagambye tekisoboka naawe aweddeyo. Sa alina emyaka emeka mama Kadaga? Ali amumanyi? Alina emyaka emeka? Na nga 8. Sara yazaalira ku myaka emeka Seeka Muwalimu? Sara yazaalira ku myaka emeka mukyala wa Ibrahim? 8 ku 9? 8. Kati mama Kadaga alina ensubi erizaala. Batugamba bamumanyi sallallahu mulungamya asira mukazi alina omwana, batugamba nti tewali watatuuse oba tewali watatuuka. Mukategedde muzeeyi waffe Bank of Uganda gavana yafa talinaki musiraamu munnaffe ow'e Misiri, yali Misiri, yali ani pulezidenti w'e Misiri bamuyitani omuwalimu oyo yafa yani gyali yafa gyali Bashiri gyali Sudan akyaliwo talina mwana. Wallahi Allah agamba mu suratu Saf yagamba nti wayaj'alu man yasha alaqima, Allah yafuula gwaba yagadde omuki na aha musomesa wange Sheikh Khatim sallallahu muwe mwana talina mwana sallallahu muwe ekibanga kye kirungi gyali, kubanga wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lak, oyinza okwagala ekintu nga kibi gy'oli. Wasa an takrahu shay'an wa huwa sharrun lak khairun lak, oyinza ottamu ekintu nga kye kirungi okola ki. Abo bonna betwogedde n'abalabe mumanyi banoonyeza abaana Allah mabamye oba Allah tannababawa. Kati gwe wallahi ne bw'onoogenda ku bashiriku abavudde Tanzania abavudde wallahi tebasobola kuwa mwana nga Allah teyamukuwandiikako. Saba ebitiibwa ekimu ku kiremeza abantu mu kusamira kubeera nti babuusabuusa mu bulabizi bw'ekitiibwa Allah nti si yagaba abaana, si yagaba riziki n'ebirala. Ensonga eddiira esembayo atugamba w'ekitiibwa omuwandiisi waffe nti ensonga endala eremeza abantu kusamira atugamba nti eno gye tugenda okubeera ntugaziwamu obaolyawo eddoboozi we naba nga likkiriza aljahru bisuui aqiba almushrikin au mushrikun, omuntu okubeera nti tamanyi kirindiridde mushiriku. Allahu akbar. Mwetegereze nnyo wano kubanga emitima gyaffe Allah yagikola nga bwe gifuna ekigitiisa gidde engulu. Kyova olaba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti akthiru min dhikri hadhimu ladhat wa fi riwaya akthiru dhikra hadhimu ladhat. الجهر بسوء عاقبة أو عاقبة المشركين. omuntu abantu okubeera nti obutafaayo oba obutamanya nkomerero ya muntu agatta ku Allah kyekiddira oluvannyuma lwe. Okugaziwa ennyo olw'eddoboozi nti lifudde, ojja kgenda ku YouTube ku media gye bayita takabbal, twasomesa omusomo ogwo enfa y'omushiriku. Ojja kuteekamu ekigambo ekyo ku YouTube, enfa y'omushiriku. Seeka Sharif Suleiman Tibiita inshallah ojja kulaba omusomo ogwo. Twaleeta hadithi ya Barra bin Azib eraga process y'omushiriku enfa ye ne topic endala twasomesa yali kutuba ku masjidi bagita Sayun Plaza. Twateekako omulamu ogamba nti ekuba omushiriku techa, ojja teeka ku YouTube ekuba omushiriku techa. Twalaga embeera y'omushiriku engeri gyawangalamu ku duniya mu kabuli
ng'azuukira ku kiyama agenda kubeera atya, ne akaseera ng'ayingira ekyoto ne mu kyoto mwennyini munda. Era insha Allah kyetugenda okumaliriza nakyo insha Allah, omuntu obutamanya nti omuntu bw'afanga mushiriku kyekimulindiridde, kyovola abantu basigala nga bashiri. Maliriza ne topika eyo tugende. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, omushiriku embeera ze nakyo ekimulindiridde, aljahar bisuui aqiba almushrikin au mushrikun. Allah atugamba mu Qur'an mu suratu almunafiqin ng'ayogera ku bulamu bw'omushiriku wano mu duniya, yagamba nti tusookere ku eri aya egamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Omushiriku yenna talina mirembe ku duniya. Naawe okyerabirako ali wano ng'okyayalula abalongo, okyalina ogupanda ogunene mu luumu yo, abaana n'abazzukulu, omuziro mbaata. Abashiriku yuharrima ahalla Allah, beziizaako Allah byakola ki? Yenna ali wano nga mu luumu yo, mu ddiiro lyo wateekamu ekintu ekifaanamu ekityo, deewako okiggyemu, toli musiraamu. Aja tokategedde Oweekitiibwa maama, bagambe gwendowooza gwamiira, bagambe yenna ali wano nga mu kiruumu kyo, mu ddiiro lyo wateekamu, musajja ali wano, abaana n'abazzukulu, omuziro mbaata. Akabbiro ki? Sekoko? Kyekibe ekabbiro k'embaata? Sekoko? Wangi? Magi? Lwaki? abategeeza ki? Abaana n'abazzukulu temulyanga ki? Temulyanga embaata. Kyabategeeza ani yafuula embaata haramu? Yuharrima ahalla Allah. Allah yagamba nti abasiraamu embaata mweriire. Gwe olw'okubeera nti mweddira mbaata, gwe mbaata, abaana ozaala banna mbaata, Muzaffaru mbaata, Muzaffaru wangi mbamba. Bwe ndeeta embaata mbategeeza embamba. Abaana n'abazzukulu, omuziro ngabi n'amatovu, baani abo? Temulyanga engabi. Kati ngamba seeka kati otuuse ku kino si. Abasiraamu tebakyalina masabo gali, obusamizo obushiriku bulimu ebyo. Abaganda naffe abasoga. Ab'ebitiibwa tokkirizibwa kweziizaako kintu kyonna nga Allah yakikukkiriza. Tegedde ab'ebitiibwa? Kati seeka otugobye ku kweddira, sinnabagoba kweddira. Naye obanga weddira ngabi girye, bw'ogaana ogirya, oli mushiriku. Lwaki? Lwaki togirya nti omukulu w'ekika ky'engabi yatugaana, ye yagitonda? Leka okulya engabi gye yatonda, naye no Allah gye yatonda gikole ki? Ebbanga ly'omala nga bw'ogira tekola ki? Tekukosa. Awo oli musiraamu. Bw'ogaana ogirya, osinzizza oli omukulu w'ekika yakikola ki? Tosinziza ani? La ta'atul makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tokkirizibwa kugondera mukulu wa kika kya ngabi oba kya mbaata ng'ojeemera Allah yakola ki? Mukategedde ab'ebitiibwa? Kati atugamba nti omuntu yenna alina enzikiriza eyo ng'oli wano, yenna akyayalula abalongo, Allah agenda kukuwangaaliza mu bulamu nga bwakanyigo. Naawe okirabako. Bwe waita onnaleeta abalongo abo, wali weesiiga lotion kati oli ku samona, oba okulaakulana oba odda mabega. Wali ofaanana bw'otyo nga bw'ofaanana. Wali oyambala kanzu ng'okyusa kanzu za mitwalo 3 ng'omuwalimu gy'ayambadde, kati oyambala yeesatu kitundu. Awo oba okulaakulana. Naawe weerabako. Lwaki? Wakwata ku red wire. Omushiriku agendako, buli kaseera aba akusaba. Kati munnange, seeka lumala ayagala kumalawo, leetayo embuzi ey'ebitanga. Ab'ebitiibwa yenna akola shiriki, Allah muwangaaliza ku bulamu nga bwakanyigo. Mwe muli waneeno olw'okubeera nti muli bashiriku. Omushiriku tasobola tula mu ddalasa okuva ku makya paka kati, wallahi tasobola. Lwaki? Aba yakatuulawo, tugenda mu zuhuri mathalan, tumaliza zuhuri. Seeka bw'aba tusaaza wanagamba nti amasimu bwateeke mu silent. Si bagamba? Si bagamba? N'oliteeka mu silent. Tuli ku mushiriku. Asaddeko zuhuri enfu. Olumala saala zuhuri agenda okujjayo essimu 20 missed call from Mama Fina. Nga kuliko ne message. Muzaffali oganye okusindika balance wange.
bwoba oganya sindika balansi wange ngenda sindika abakulu bazekimire asobola mu ddalasa ng'esatu ekitundu ez'amafina za mubanja agambye nti bw'ogaana ozisindika 20 missed calls okuva wani ne message ya WhatsApp oganya osindika balansi musaawe mugenda sindika abakulu bakole ki bazekimire oyo asobola otula mu ddalasa asobola otula mu ddalasa oyo bw'aba atambula nga atambula bw'ati osinkana omwana omukyalo omwana omuwala ng'adda waka ng'ajjamu ekanzu n'enkofiira ng'aswe nalongo ng'amubuuza nti kiki bisiraani byereere nakulufu kyokka nga ne mu maka galeseewo ajja ti mukyala n'abaana abawala baki babisiraani bali mu nnyumba abo si bisiraani era bw'alaba gumanya abashiriku ne shayatini nsiru bw'alaba nga kaddiru kagenda okukola olunaku olwo kaliko obuwumbi meka miliyoni meka agamba Muzaffaru ono nti Muzaffaru genda overi ng'ojja bw'olaba nfuluma ng'ojja nsange ggwe lw'okubeera nti ddiiro eriko obukadde bumeka omutabuliiko omu yali akolagana n'omushiriku nga yamuleetera embuzi n'enkoko n'ente enjeru ng'azigyeyo butambala okumanya shayatini n'abalongo tebalina kye basobola kugasa yamutuma agamba nti mutabuliiki ya musiraamu njagala y'embuzi eya bulaaka nga bulaaka n'agamba nti ogirina nti njirina embuzi gye yafuna yali ya bulaaka naye nga irimu ebbala eryeru wano ku kiwato wano n'akwata engatto polishi kiwi n'akwata bulaaka mulaba obusiru bw'abashiriku agamba nti anti omanyi yagula sente nyingi tagula 25 etegedde ekyo anti Muzaffaru alina ebizibu amanyi g'ekifuba maki matono yamutumye embuzi nga ya bulaaka tali mu bbala agamba nti leeta sente emiliyoni emu nze njikufunire otegedde ekyo n'akubira musiraamu wamuleetera embuzi okuva ebutambala nti ogirina nti njirina weeri agenda otuuka ku mbuzi ng'erimu akeeru wano n'akwata eddagala ly'engatto hasbunallahu wa ni'mal wakiil ogirina nti njirina n'agiteeka ku mmotoka paka ngamba nti iyo emmandu okumanya nsiru tezaategeera nti embuzi bagikubye eki n'amusasula ekinaana kye naddayo ebutambala subhanallah mulaba obushiriku museke nnyo okwata abalongo eyo wansi mu bibbo nga buli lunaku oteekamu bbiri bwe zikubuza ez'abaana ezakawunga nogamba nti nogera n'ofukamira ngamba nti bajjajja tufuleera abaana yesa twasuze enjala mbadde nsaba mumpeeyo ebbiri tufune ezakawunga abalongo bagamba nti kuli tewakomyawo bbiri tetugenda kuwa osigalawo ng'otudde mukyala gwali emabega osigalawo ng'ofukamidde gamba nti kuli twakuwa bbiri zaffe n'okomyawo kicupuli watuwa ekyo watuwa ekiki genda okwata ekicupuli ng'ovodde wano mu ddalasa ogenda okisula embalongo booti olaba zinagamba nti kicupuli subhanallah pointi yaffe yani tubadde tugamba nti omushiriku awangayira mulamu nga bwakanyigo aba atambula n'asanga emmese ng'egoba kapa mese egoba ki obe kapa ng'egoba ki nadde ewaka n'agamba no waliwo obuzibu seekalumala tandi bulungi n'akubira omushiriku we kyokimanyi nga nsanze enkoko ng'edda ekyenyumenyuma nsanze enkoko ng'edda wa n'amugamba nti nedda oyo seekalumala takuli ki takuli bulungi jangu dduka misinde leeta enkoko engumba enkoko ki n'erinnyo lya kolokodairo ogenda dijjawo erinnyo lya kolokodairo oba tolirina nze leeta okadde bumeka bambi akaduuka ke yalina wali emukono n'akatunda afune miliyoni mmeka gamba nti okiba si kyo ennaku 3 n'aba ofudde n'awangalya mu bulamu nga bwakanyigo kaseera konna aba mu bweraliikirivu agenda mutta lwaki yakwata ku red wire mukategedde bibitiibwa
bw'aba naatera okufa obwo bulamu bwe obw'edduniya. Mu suratul munafiqin Allah n'atugamba nti hatta idha jaa ahada agamba nti wekiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti hatta idha jaa ahadahu al-maut qala rabbi ya suratu al-mu'minun hatta idha jaa ajal hatta qala rabbi irji'u ya suratul munafiqin agamba nti suratul munafiqin hatta idha jaa katukozesei Allah tugamba mu suratu katujifune olw'obukulu bwayo naye mugiwandiike wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha aya esooka aguligambe eti walan yuakhira idha jaa naam suratul munafiqin Allah tugamba naam agamba kiba Allah subhanahu wa ta'ala nti omushiriku baba agenda okufa alagenda wekiba Allah subhanahu wa ta'ala nti nindirizayo akadde katono mbere nga nkola ki fasaddaka wa akun min as-salihin mbere nga nkakasa ebigambo baali baŋŋamba nve kusamira abalongo mbajjeyo otegedde obwana mujje muyirizi ebipande bye nateeka mu ddiiro mbu omwana n'obuzzukulu poze mbijjewo Allah agamba nti kalla lan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha kasitola abamalayika abo basooka okukka abo Allah baleeta nabbi byayogerako mu hadithi ya Barra yatugamba oyitibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti omushiriku aba agenda okufa nazala minas samai almalaika bamalayika bajja nga bavaawa mu ggulu suudu wujuh nga babbulaaka obanga ebyenyira bya bbulaaka ebyenya bategeeza bonna nga babbulaaka ogenda balaba ebbanga lyonaamala nga ogaanidde kusamira kasita obalaba suudu wujuh maahu lmusuh nga bakutte ebisanda bya bbulaaka nga biwunya fayajirisuuna madda albasar ne batuula amaaso gajje gakoma thumma yajiu malaku lmauti Allahu akbar bino ogenda biraba musamizaali wano ng'ogenda okufa di saawa yonna okufa kati wallahi kisobokera ddala okubeera nti malakul mauti egenda kukima wano agamba nti thumma oluvannyuma yajiu malakul mauti nejja hatta yajirisu inda rasihi yatatuula eri yatakola ki ejjira ddala paka wooli nekugamba ebigambo bino egenda bikugamba yenna ali wano ng'olina akaana kalimuyirizi ng'olina abalongo wansi w'ekitanda negamba nti ayatuha nafsu lkhabitha au ayatuha nafsu lkhabith okhruj ila sakhtin min allahi wa ghadab Allahu akbar owange gwe ekyoyo ekibi ekivundu ekishiriku okhruj fulumayo ogende mu bibonezo by'ekibwa Allah mu busungu bwe jangu oba Allah yakutonda kusamira obadde otula mu ddalasa z'abasiraamu mu muzikiti ng'obamalako ne space obadde oyambala enkofiira empanvu obadde weesiba abikaaya kumba oli mushiriku okhruj ila sakhtin min allahi wa ghadab jangu ogende mu bibonezo by'ekibwa Allah n'obusungu bwe subhanallah nabbi atugamba olw'okubeera nti omushiriku aba awulidde ekigambo ekyo agamba nti fatafarraka fi jasadihi ekyoyo kye ne kitafarraka ne kizuŋŋana mu mubiri gwakyo n'omulaba ng'atandise okuvaamu okola ki okusesema okuddukana okuyiwa endusu okulaajana kubanga bamugambye nti ogenda muki mu muliro subhanallah nabbi atugamba jukira Allah atugambye nti lan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha kasita akadde kakuba yo malakul maut kasita akadde kakuba nti bamugamba 8 kitundu ng'ekukwata nabbi agamba nti fayantazi'uha malakul maut nekwata ekyoyo kye nekisikambula olusikambula olw'amaanyi nga bwolaba bwokwata sengenge mugimanyi sengenge n'ogitweka mu kadeeya n'ogipakiramu kati bagamba nti gisikambulemu bwoti obanga bwolaba omuntu bwasikambula amalagala ku kikata bwoti bwe bakusikambula omushiriku okumanya okusikambula okwo kuba kw'amaanyi Allah yakulayira mu suratu nazaati Allah tamala galayira
tuli ku mbeera y'omushiriku engeri gy'afaamu. Bwe tunaategeera bino ojja kuva kusamira. Allah yagamba nti wannazi'aati gharqa, ndayira okusikambula kubasikambula omwoyo gw'omushiriku mu kaseera ke ng'afa. Yenna n'amyuka maaso ge ne gavaayo ne bamutwala ne bakusikambula. Bw'atuuka mu kabbuli ekuba omushiriku tekya. Bw'atuuka mu kabbuli Allah amwogerako mu suratul al-mu'minun agamba nti hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni. Bw'atuuka mu kabbuli n'emunyiga, nabbi yali akyogerako mu hadithi emu gamba nti omushiriku omuteekayo kabbuli emunyiga embiriizi ze ne zitingana bwe ziti. Ajja tuli agambye nti mba nfudde nedda ssebo oba mulamu. Hadithi ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nabbi Umar abuuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturaddu uquluna wa nahnu fil quburina, ya Rasulallah batuddiza okutegeera kwaffe al-aqlu okutegeera amagezi, wa nahnu fil quburina nga naffe bamaze otuteeka mu kabbuli. Anti manyi ffe tuziika abasiraamu Allah engeri gyatusiimiramu, tusima mwana ndaani yani nsonda nnya, tetukuteeka mu nsonda nnya ne tusimayo kali mukategedde akaliko ndaawo ajja ti okategedde, ajja ti wasiki okategedde, koona kwoli mugamba nti okategeddeako. Olingizangayo ng'amaze okusima nga temannateekayo mu funa, olingizaayo otegedde. Maama okamanyi, maama wa wait okamanyi akaliko nda kali katuteekayo kali tawulya Luganda ne tukuteekayo ne tukuteekako embaawo bwe tuti nesanja ne tukusiiringa kadongo. Oluvannyuma lw'ekyo ne tukuyiwako trip y'omusenyu oba y'ettaka eno. Kati nabbi bamubuuza nti aturaddu oyo mukoneko mugambe tugenda kufa onoono omwalimu onoono. Bamubuuza nti aturaddu uquluna wa nahnu fil quburina, batuddiza okutegeera kwaffe ng'amaze otuteekaawo batusiirinzeyo bwe tuti batusibye bwe bati. Nabbi manchi yamugamba nti naam. Abasoga tugamba yi, Abaganda mugamba mutya wanji iye. Allahu akbar, Allahu akbar. Musiraamu gwali wano lwaki okyasamira onoomalako oba tokkiriza nti ogenda kufa? Bannange ebintu bijjemu omuzanyo, togenda kufa, tetugenda kufa. Lwaki osamira onoomalako? Nabbi bamugamba nti ye, nabbi abagamba nti naam, bakuddiza okutegeerako okwongera okuttaanya ensonga. Yamugamba nti kahaiatika alyawm ya Umar, nga bw'okola ki? Nga bw'otegeera kati, nga bw'owulira kati bw'oba owulira. Ajati akyalina emmandwa mbuzasiima ggwe. Nze alhamdulillah emmandwa ze waffe zasiima nze nkyebaliza Allah kyoyo gwewaliza. Allah yatugamba mu Qur'ani nti buli emmandwa gwe gisiima alinnyibwako emmandwa yabasinga obubi. Ab'ebitiibwa tutye Allah bakyala mmwe, mweraliikirira okubazzaako ne mukaaba naye mweraliikirira nnyo olunaku ne mugenda okusooka mu kabbuli awo. Nabbi atugambye nti bakuddiza obulamu. N'otegeera nga bw'otegeera kati ng'oli kati abalongo ne bakugasa ng'osigazza gwe na mirimo gyo oli Allah n'akubuuza. Nabbi n'atugamba mu hadithi nti wayatihi malakani, n'ojjira abamalayika babiri fayajirisaanihi ne bakutuuza. Mwalimu omu yali akola sharuhu ya hadithi n'agamba nti bakutuuza, omu n'atuula wano omu n'atuula wano. Muzungu ayagala kumbuuza wagendayokko? Sigendangayo. Bw'onoogendayo ojja kukomawo tukole ki? Bino bigambo bya Nabbi Muhammad. Allah gwe yayogerako n'agamba nti la yantiqu anil hawa, tayogera ki? In huwa illa wahyun yuha. Bikkiriza owone, weetereeze nga tonnafa. Bino tebimanyi disikaadhi, tebimanyi mwana wa Nabbi. Nabbi bwe yagenda okufa sallallahu alaihi wasallam yagamba Fatima muwalaawe nti nsaba byonna by'oyagala. Kabbuli temanyi mwana wa Nabbi, temanyi ki? Temanyi mwana wa Nabbi. Nabbi agamba muwalaawe ng'ate otunyumiza disikaadhi. Munzaze nze disikaadhi nasavinga oba disikaadhi emyaka emeka wekitiibwa? Emyaka 10, atugambye emyaka 10. Kabbuli temanyibwa disikaadhi egenda kunyiga ebbanga ly'ofu y'omaze ng'ofooda oli mushiriku.
wallahi egenda kunyiga fa abafumbo ekwerabize the first night ey'omufumbo egenda kwerabiza mukyala gwatudde emabega eyo kabuli egenda kunyiga bw'onoofanga oli mushiriku ekwerabize hanemuunu ekwerabize bawo oyo tutye Allah ab'ebitiibwa tuve kusamira malaika gyetuule wano ng'ekutte ennyondo omwalimu yatugamba malaika yeekwata ennyondo seeka mwase sookondeke obudde mbulaba naye sookondeke wano wali ekinuso w'ekitiibwa barakallahu fik Allah akuwa abalongo omu omutume sharifu omu omutume abdurrahman obasaira akikoleka ebbalula ab'ebitiibwa nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallam nti bakuddiza obulamu bwo nga bw'otegeera kati okitegedde ow'ekitiibwa awo emmandwa z'oba zikutaasizaawa otegedde ekyo kati Allah atugamba nti naalajana rabbi rji'uni Allah nzizaayo emukono la'alli amal salihan fima taraktu nve kusamira yunadi almunadi omunadi nagamba nti kalla kyoyogera tekisoboka innaha kalimatun huwa qailuha bebyoyogera ebyo emboozi oyogera nti tukuzeeyo ku duniya buli abeera wano nga mushiriku abyogera wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubathun bamaze oteekawo ejjiji teri kudda ku nsi so nga mbeere nga tumaliriza omushiriku atuusiddwa mu kabuli emunyiga annaaru yuradhuuna alaiha ghuduwan wa ashiya suratul mu'minun bamucomeka ku makya naki n'ekiro ekyoto kikutandikira mu kabuli mu hadithi emu yakabyanga Uthman bin Affan nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna alqabr awwal manzil min manazil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aysar waman lam yanji minhu fama ba'dahu ashaddu minhu kabuli kyekifo kyekyoto obanga obadde mushiriku ekisooka tegeeza ki ekyoto kikutandikirawo muki omushiriku bw'aba azuukira pointi yaffe eyo egamba nti ekiremeza abantu ku shiriki butategeera kijja tujjemu omulamu ogamba nti ekuba omushiriku tekola ki bw'aba azuukira Allah amwogerako mu Quran agamba nti wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma omushiriku agenda azuukira ku naku enkomero nga a'ma talaba akaseera nga yeetaaga okulaba kubanga ajjukira ku naku enkomero tugenda kwera mu nzikiza tulina okuyita ku sirat al-kubra nga nzikiza olutindo nabbi lweyogerako nti lusala okusinga said ekiso kati kwanotekawo girita wansi waalwo eriyo ekyoto ku mabbali eriyo amalobo kali mu nzikiza akatinda ako olina kukayitako lodi buloka esooka ya shahada onookayitako oli muzibe mu kaseera nga weetaaga amaaso naye nga amaaso Allah gakugjeeko mugambe nti lima hashartani a'ma wa qad kunta basira Allah lwaki onfudde ama nga bwe nali ku duniya baali bampita maaso mbira Allah gambe nti kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa bwe batwe bakusomeranga tawhid tomusiraamu tasamira salawo kimu bw'oba oli munnabyabuwangwa genda osamire muzikiti weesonyiwa omuzikiti beera nga Abu Talib beera nga ani beera nga Abu Talib nabbi yamugamba sallallahu mu kaseera kasembayo nga agenda okufa yamugamba nti kul la ilaha illa Allah yatula shahada osiramuke nga nti bano bannabyabuwangwa mugamba nti atargabu an millati Abdul Muttalib oyagala kuva ku nnono nagamba nti nfiiridde ku nnono sijja sobola bya busiraamu beera bwotyo naye mu ddalasa tukulaba ate ku enkya ku mande ate tukusanga mu balongo ng'oli kutabula mu muceere mu vesiti otegedde ekyo kati ogenda zuukira nga amaaso tolina tolaba ku bbaliro enzuukira etugirabye mu bbaliro wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti walau tara idh waqifu ala rabbihim walau tara atugamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu sajida wa Ibrahim atugamba nti ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فيما agamba nti walau tara singa Allah akulagako abashiriku nga bali mu bbaliro nga bakotese emitwe gyabwe nga bagamba ekibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti sami'na abasarna wa sami'na tubiutegedde katubirabye batugamba nga nti eriyo ebbaliro eriyo ekyoto farji'na na'mal salih Allah tuzzeeyo emukono twokya abalongo Allah tagenda bakkiriza
mu ayira natugamba nti walau tara bw'olira babashiriku idh wuqifu ala rabbihim nga bali bayimiridde ku kyoto bayimiridde wali omulezi waabwe Allah ababuuze Allah nti alaysa hadha bilhaq kino si kyoto kino si kyoto bino si babagambanga nti eriyo ekyoto eri omushiriku bagenda mugamba nti qala bala wa rabbi kyekyo Allah kyekyoto Allah bagambe nti kati muddeeyo anti fadhuku kati mukiyingire ebyo nno bannange ffe abali wala ebbanga lyomala ng'ogaanidde kusamira babavuga nga tumaliza aya 2 aya eddira esembayo tulabye nga bazuukira bagenda zuukira nga bamuzibe bayimiriziddwa mu bbaliro Allah bamusikoowola abazze ku duniya agaanye babavuge nga batwala eri ekyoto wasiika alladhina kafaru ila jahannama zumara suratu zumar Allah agamba nti bagenda bagoba nga bolaba omulaalo ng'agoba enteeze walillahi almathalu ala babagobe nga batwala eri ekyoto hatta idha jaauha banaatuka ku kyoto futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqaa yawmikum hadha banaatuusibwa ku kyoto abashiriku bagenda babuuza bamalayika abakuuma omuliro olw'okubeera nti babasaasiddeko ekyoto kye bagendamu nga kyokya mu suratu Nisa Allah agamba nti kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra omushiriku bagenda mwokya eddiba lye lisiriire bamale bamwambaza eddiba eddala nga terikufa la yadhuquna almauta illa almautata alula sikini eyo gyolina eyo gyenyini gyogenda okubeera nayo mu kyoto kati bamalayika bagenda basaasira babagambe nti mwali mukyali emuko n'ekitete alam yatikum rusulun minkum tebabagirangayo ababaka baseeka minkum nga baviira ddala mummwe boogera luganda baddugavu nga mmwe baseeka mwase musobola oba approaching anytime you feel like yatluna alaykum ayati rabbikum nga basomera bino eno Quran nga basomera amateeka g'ekitiibwa Allah wayunzirunakum liqaa yawmikum hadha nga babatiisa obukaawu bw'olunaku luno okumanya kunakulenkono teri kulimba bagenda bagamba nti bala bajja bakola ki baseeka bajja bagamba nti fadhuku kati muyingire ekyoto qila dukhulu abwaba jahannama khalidan fiha muyingire ekyoto teri kivaamu bayingidde ekyoto mu bbaliro aya eddira esembayo musatu mu'minun bagenda kwewaako obujuzi they are going to plead guilty bagenda mugamba wekitiibwa Allah rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha seeka serunkuuma yatugamba seeka mwalimu nti abashiriku bajja kwagala okukola ddiiru ne Allah okitegedde ekyo nga wemaliriza seeka mwasa atuuse abashiriku nga bali mu muliro bajja kwagala okutema ddiiru ne Allah bagenda mugamba nti rabbana omulezi waffe akhrijna min rabbana ghalabat alayna shiqwatuna ekituufu Allah ffe bennyini ffe baasamira tebaatuwaayiriza otegedde ekyo ghalabat alayna shiqwatuna obwagazi bw'abaana obwagazi bw'obutatugattako obwagazi bw'amaanyi g'ekifuba abasajja bwatusingira okugondera ntufunikira nga tubanoonyeza waseeka dalawusi wamamafiina rabbana mulezi waffe Allah akhrijna minha tufulumye mu kyoto kino fa in udina tukuwa obweyamu twetudda okusamira fa inna nga otwokya Allah agenda badda mu statement bannatawhidi banaqida gye bagamba nti egenda obbakutula qala khsahu fiha wala tukallimun mugubeere musiddayo kulira ayogera siddayo kulira ayogera nange abawe n'ensonga lwaki gye mmaliriza nayo abagambe nti innahu kana fariqun min ibadi mugiwulirize nnyo abakyala n'abaami abali mu maaso Allah ensonga gyagenda okuwa abashiriku okubeera nti taagala kuddayo kwogera nabo mugubeeremu ekyoto tiddayo kuwulira ayogera nange agamba nti innahu kana fariqun min ibadi suratu almu'minun abawandiika agamba nti innahu kana fariqun min ibadi mwawangalanga n'abaddu mu baddu bange nga balina ebizibu byennyini ebyo byabatwala mu kusamira ajati fulani temujjukira ajati Sulaina yalina omwana teyali mugumba yasamirako teyesigamira Allah n'afanga mugumba gwe kyekyakutwala mu kusamira mbononye omwana seeka gundi talina mamanyi g'ekifuba tegali matono teyakugamba nako teyesigamira Allah teyafa oli gundi teyazaalanga baana balenzi bokka yasamirako innahu kana fariqun min ibadi mwawangalanga n'abaddu mu baddu bange nga bowe bafunga balina ebizibu byennyini ebyabatwala mu kusamira bo ne bagumiikiriza
yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriya nembafuula ekyokujeja golooza Allah ekamala lubaale embeera mwefuula abasiraamu ennyo mwefuula abakozi ba Allah nembafuula ekyokukola ki ekyokusekerera era bagamba nti inni jazaituhum alyawma bima sabaru mbawadde empeera yaabwe ey'obugumiikiriza baba bali mu jjana innahum humul faizun be bawangudde olutalo mwalimu ab'ebitiibwa abali wano banna tawhid banna aqida munywere ebigambo bingi bye muwulira mu batali basiraamu n'abeeyita abasiraamu abashiriku bannange munywere ejjana y'abagumiikiriza eduniya temuli bujjuvu statement yange gye mmaliza nayo darusu yange bannange baganda bange mamama bange ne bataata bange mu duniya wano tewali bujjuvu obujjuvu buli mu jjana olina omwana omulenzi n'omuwala tolina ssente alina abaana talina school fees alina school fees talina baana alina amaanyi g'ekifuba buli mukyala gwafuna agenda abaddugavu tulina tawhidi omuzungu talina tawhidi otegedde abitiibwa mu duniya temuli bujjuvu kino okirina kino tokirina era omukyala akuyita sweet kamondo ne wayita ewiki n'akuyita embwa otegedde ekyo eyo bayita edduniya mu duniya tewali bujjuvu tegeera obwennyini bw'edduniya ojja kukkakkana osinkana owekitiibwa Allah nga musanyufu gy'oli mu duniya tewali bujjuvu ye message yange gye muli bannange tuve kukusamira tetujja kusobola ebintu bya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waffaqa Allahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.